Mpisa okubeera ku NBS ku Frontline program twogere ku nsonga z'eteso ezabadde Soroti East ebyokulonda era program netandika ku ssaawa 4 naye ziba nezinaatera okubeera ssaawa 5 ez'ekiro. Mukulu Ofwono Okondo n'atabuka nga simanyi nsonga kyemutabula kuba debate yabadde egenda mu maaso nga buli omu ajjayo ensonga z'alaba nti nkulu, nange ne mbanyonyola ebyabaddewo ebirumira mu kalulu n'engeri gye kabbiddwamu n'abantu gye bakubiddwa n'abalala ne basibibwa n'obululu obwa staffing byonna nga mbijjayo kunyonyola bye nalabye ne bye balipootingidde. Ofwono Okondo n'anyiiga nga simanyi kikwavudde n'atabuka n'asituka n'angamba gwe tuyinza n'okukasuka nyinza okukasuka n'okujja wano mu studio nemutunulira bwe nti nemugaa yese kirabika okisobola kubanga wali ose ku muntu n'ayongera okutabuka n'atabukira ddala kakati yasituse n'angwa mu bulago n'ayagala okuntuga nengezaako mwetakkuluzaako nga bw'alemeddeko ayagala kutuga nga sobola mulwanyisa kubanga mmanyi of course ndi muntu ayagala okukwata ebintu mu ngeri etali eyo yakusikaŋŋana era nga saagala nga ndowooza bwe naamulwanyisa anything kiyinza okubeerawo naye n'alemerako nageza okulaba ntukira ddala n'akwata nenjigezaako mwetakkuluzaako bw'ati then n'akwata ebitogi bino byombi n'asika nga bw'asamba yankubye emisambagere mu lubuto n'akuba ebikonde n'anzirira n'akwata n'ayagala okutuga. Bannange be twabadde nabo mu studio bagenza okulaba ng'ennamusa etuuse ku nnyoka babadde babiyita ebyolubala ate omusajja atabuse ayagala kunzitira ddala kubanga wano yasituse nabadde mmanyi alina pisto agenda gijjayo kuginkuba yasituse nga n'akwata mu nsawo n'akwata mu kiwato nendowooza nti kati ajjayo pisto kunkuba amasasi kwe kumuga ati sebo nzita wuuno nzita naye nga bwe mbagambye ye yagudde mu bulago okutuga nemwongezaako mwetakkuluzaako asise kooti asambye ebisambagere mu lubuto akubye ebikonde nembeera ku kimu nga zesaagala kulwanagana naye kuba neewe ekitiibwa ate nga manyi nyinza okukola ekintu kyonna oba okumusukuma oba okumusamba nange omusajja n'afiiraawo ne banzigulako misango gya madda neŋŋuma nakutte mu face bwent aleme kunkuba mu maaso aleme kunjija mu liiso oba kunjija mu mannyo nenwana protectinga face bwent naye ngeri bw'asamba bwakuba bwakola buli yonna byayagala. Oluvannyuma ennyo Charles Mwangusha moderator yayingiddewo okutaasa embeera okumukwata nageza kumuvumbagatira Winikiza n'amwegattako bamuvumbagatire naye ng'alemeddeko akyalwana ne bali omunsi oluvannyuma n'abeegattako ne basobola omuva kupawalinga ne bamuntakkuluzaako. Kati bamuntakkuluzaako ng'akyaswakidde n'agamba olwaleero ogenda kutulaba oyo wayize kati tujja mukkiriza era tukimalira wano oba mu kolido oba ebweru w'ekizimbe kino naye olwaleero titugenda kukkiriza kukola fujjo amene wawayizeekamu. Tulira bwenti atandika okuba amasimu n'agamba neetaaga li enforcement wano ng'aswakidde atabuzi neetaaga li enforcement tulina okukola ku Lukwago ono tufuluma ebweru olwo programu eyimiridde banziza mu ruumu wali ebbali kubanga akatulabe ku bya security so management ya TV wamu ne bali omunsi ne bakwatagana n'aba security ababadde bazaawo kuba simanyi ani yayise DPC owawanekira olwo ng'atuuse wamu gwe nategedde nti yeosi operations DPC mukulu Sebuyongo yazze kakati najja naabo ne patrol ezijja poliisi nga bangi bali awo then bakola enteekateeka ne onalebo bali omunsi ey'okunzijaawo kunziza ewaka nga tetumanyi olwo Ofwono Okondo akutte luddawa situmanyi kikyazzaako kubanga wabaddewo okutya nti oba kati ajjeeyo pisto agenda kukuba masasi kiri tekimumalidde ekyokunkubiza agakonde n'emisambagere n'ekyokwagala okuntuga nga tekimumalidde ng'ayinza okujjayo pisto okunkuba tubuuza ali luddawa nga tetumanyi so kwe kukola enteekateeka eya security netuuse waka then oluvannyuma kati kwekola enteekateeka ez'okujja wano okugulawo omusango era mugduddeko omusango ogwa assault ne threatening violence n'okwagala okunzita
emisango egyo tugiguddewo ne CD reference bagimpadde, bampadde police forms, then tulabe medical report kwegenda okufaanana, then n'ebirala bye bagenda okukola. Naye nga twagala mwami Ofwono Okondo akangavvulwe, ekyo ngenda kukiremerako. Mumanyi bagamba nti olaba okabira mubikire, naye nakutukidde mu ngalo, olaba nwanirira ddembe ly'abalala, naye eryange Ofwono Okondo kyeyantuusizaako ekifaanana bwe kiti, okwagala okummiza omusu, okuntyobola nze nananfaanana bwe naatwala ekitiibwa kyange nakola bwati ansamba akubye emisambagera akubye abo kakonde yagadde okuntuga no ekyo tugenda kufaafaagana naye mateeka. Era njagala fayiro eno etambule, bangambye bagyongerayo ku CID n'emirala emisango egirisiivu ngenda kugigulawo. Njagala okuva wano ngenda ku NBS bampa akatambi, kubanga twabadde mu studio wateeka okubeerawo CCTV nga yabadde ekapitalinga buli kimu, mwabaddemu kamera zabadde zikwata buli kimu. Njagala akatambi ako bakampe tuwere ennembe naye okumugulako emisango gino akangavulwe. Era tetwagala kulaba nti agenda ayinaayina, agende impunity egende mu maaso, never. Ekyo tugenda kufaafaagana naye.